yiina ebbaluwa gye mpandiikidde bazzukulu ba Lwomwa bonna abeddira ekika ky'Endiga olwaleero nga 26 mu Kutula Nsanja wa 2024 oluvannyuma lw'okutemulwa kwa jjajjaffe Omutaka Lwomwa Engineer Daniel Obosse eggulo ng'ayolekera amaka ge Erungujja. Bazzukulu ba Lwomwa minywanyi gyange, ebitalo nga byagudde byazze bubi. Twennyamira nnyo olw'entiisa eyaleeseewo ebibuuzo. Amawulire g'okutemulwa kwa jjajjaffe gankubye enkyukwe. Jjajjaffe n'awummulira mu bulumi obusuffu, kale bantu bangeri ki abatulekera ebiwundu. Bajjajja abatulera ne batulambikira ensi eno ne bavaamu n'amagezi agatukubira zitooki, oli bw'avaayo n'atatya n'amunogola obunogozi abeera atusibye ekimyu ng'ate bw'atukuba omuggo. Nvumirira ekikolwa ky'ettemu lino erisusse erijja liranda ng'ate buli lukya likula, era twongera okulaajanira bekikwatako batutaase batuvumbulira ensibuko. Nakuwalira wamu nammwe bannaffe bazzukulu ba Lwomwa Embaale Mawokota nga bwe nsaba ennyo Katonda abasiba ebimyu atutaase ababudeebude abakumeekume mu kaseera ttiitiwaza kano, era nsaba Katonda atuwa okubonekerwa ku ngeri ki gye tuyinza okubukaza emirembe mu ggwanga lyaffe. Nsaba Katonda omwoyo gwa jjajjaffe agwanirize era agulamuze ekisa, ate n'abakoze ekikolwa ekyo abasasule ng'okusiima kwe bwe kuli. Gutusinze Ayi Ssaabasajja, twakuumye bubi, twayenjedde.